Leero ku Lugonvu's show. Wano tukyali ku frequent urination nti oyagala kubeera ng'ogenda mu ttooyi naye omusulo osindika muki musindike ng'owira gukuluma. There is that urge to urinate naye nga omusulo tegukola ki tegujja, mubeera mu difficulty in urination. Mulimu ne loss of bladder control. Loss of bladder control ye muntu agamba omusulo ogumuluma n'oyita eddakiika 2 asobola okwefukira. Bladder, there is that urinary bladder incontinence. Tekyalina maanyi gawanirira ki kati ng'obusulo nawe bugwamu butono butya olina okukola ki okubufulumya. Omuntu agamba bannange omusulo gunuma munviire otherwise abasinga obungi abeera awunya n'omusulo. Aba awunya omusulo kubanga agenda okutuuka okufuka ng'empale eri wet kati agenda okuvaayo buddakiika abe kiba nnyo ku baami. Naye tuli ku system y'abaami. How your system eba ebadde ky'okutuuka okubanga olina loss of bladder control. Kati wonna bana loss of bladder control tolina bwe wala kola ki kufukaafuka. Omuntu ali nnoma alina okufulumya 2 liters of water a day. Lita erimu ebikopo bimeka? 2 eby'amazzi. Ebikopo 4. Byolina okufuka olunaku. Olunaku lirimu 24 hours. Ekitegeeza essaawa 24 olina okufuka 2 liters. Munnange tetupeera okupima omusulo gwaffe naye kirabika tuguweza. Kirabika tuziweza lita 2. Munja kwetega. Ojja kutega ekikopo kitampeko. Nga lwogenda mu ttooyi. Ekiwenzooli. Ekinene. Ki 1.5 liter. Ndabiwe ekikoma. Kana akatono nkajjuza. Naye wabalamu omuntu ali nnomo kyalina okufulumya emisana n'ekiro lita 2. Kati gwasussizza ku 2.5 liters a day. Oli mulwadde. Obeera ogeza mu polyuria, frequent and excessive urination. Baabakyala eyabo ate baabakyala beerinda ennyo. Tugenda kusomesa lwaki omukyala obeera ne mu kikolwa omusulo gubeera gukuluma. Mu kikolwa? Eno ndeete eno ompoleza kamala okufuka. Kale ne mwonsaba nga gukuyitamu. Ani? Nze? Mazo okuwaga ncha musembusoka mukoma. Soko ndo walifa. Ani kale fana. Lindirira